tusirike tumusabire gwe ojja kubonaabona Katonda atuma omuntu n'agamba genda ogambe gundi ngojje kino ne kino kiri bwe kiti ensobi eri bweti Musumba omukyala bagambye yafudde mukyala mama w'eggwanga mama w'eggwanga yafudde ng'avudde ku concert yo ate teyafudde obulwadde bwonna ntuuko si ntuuko ejo gyabadde mizimi misambwa gye gyamulidde over Musumba ekyo kinene anti kinene kyena kugambye concert bbiri zaliko ku stage abantu b'ensi bokka ate Bugembe kisinga kuluma abantu n'okwata millions ne millions n'osasula abayimbi b'ensi abantu b'ensi ne babeera ku concert yo abayimbi ba gospel n'obawa ka stage ka worship house eri akalaisi simanyi wabawadde transport yeka bali n'okwata ga billions n'obawa no performinga nabo mbuuza mu church yote muli mu bana balokole bosobola akola nabo ezo obo drama bwali okola church ya Bugembe yonna kusande mutulamu basamize n'abasezi n'abalogo buli omu eri kiyaniriza mbuzize ekibuuzo kati kyogamba bonna babeera mu myaka 2-3 nga tebalokoka talina amaanyi agwe Yesu tamuwanga kwa amaanyi agakyusa Bugembe banaye bana basasu baweeko sente bali obawadde millions ne millions bayombi oba mwabayombi nedda anti kati abana ba gospel nabo balaba basirika kubanga oli mukulu tebajja byogera kitegeera give them money. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Jebuvuddeko twa celebrating 20 years ez'omusajja wa Katonda zamaze mu music industry, none other than Pastor Wilson Bugembe. Ekivulunga kyakaggwa wasparkinze emboozi nnyingi era twagenze owulira ng'atadde oluyimba lwe bayita Deputy Jesus agezaako okulambika abamu ku bo abagezaako muwabula abeefuula nti bo bamyuka ba Yesu abawabula abagamba nti kyakola si kituufu. Tugobye bumale ku Export TV tuli ku pano ne Musumba Edward. Comment section tugikulekedde gikozesa obeeko ky'obuuza ky'olungamya oba okuyomba kwokola. Export TV subscribing oba oli awo atoshe yalinge ku noti 770 9442 oba oyogera naffe butereevu ate gwalina omukolo ogwa buli kikambaga kwanjula kasikirika kya mukolo kyolowoozaako lowooza ku Alpha Media Production Cuts of Export TV. Then mutuwagire buli wotuwagira wano wabaawo HP ekikyuka waliwo twakolanga sound wano nga microphone ebukabuukako tujja kukuba luseke naye bwe tukola tufuna eziripeyali nga microphone ebeera ki kiriya so mutuwe emirimu ku Alpha Media Production tukube ebifaananyi ebirungi emikolo go tuguwese ekitiibwa buli budget gy'olina ne wobeera bweru wa ggwanga ne wobeera waffe tugenda kujjayo omukolo go tuguwese ekitiibwa. Tulina bakadde baffe abalala aba God Hills Herbal Medicine enamba yaabwe yiyawo wansi wattu bakubireko bagenda kukuyamba ku kika kya buli kirwadde ky'olowoozaako ekiri mu mubiri gwo bakubire kati ba WhatsApping eddagala lijje ne woli awo wennyini wowangaalira ku mulyango tubeesiga ku yensonga lwaki tukola nabo
tulina obulango bwe tutaleeta wano tulina ensonga tetulina minzaani esobola sunsula niye abo twabasunsula so mubakubireko tukoze nabo ebbanga ddene mpozi namwe aba Cambridge mbajjukiza omuzadde bw'ojja omwana n'omutwala ku Cambridge n'obagamba akalango onnakajje ku expo waliwo ka discount ku school fees so mudduke embiro oba n'okuba okawulidde leero gwe dduka mbiro baako kye weekwasa ogamenze bulijjo ndaba expo ng'eŋŋamba ti Cambridge ssomero ddungi liteeminga abaana bakula balungi baba n'empisa batya Katonda abaana babeera waliwo kye tuyita added value omwana bamugattako either byamizannyo kuba bivuga kuyimba so dduka mbiro gwe bagambe nvudde ku expo discount ogifunirawo mu nfu Musumba Edward wangi utya nno ntyendi Yesu yeebazibwe agulumizibwe bagamba bati balungi spiritual purpose gospel network ennaku zino nina amaddu mangi kikyotegeeza mpulira amaddu mangi agaki naye ate amaddu ago byenjaga ebintu byago biri scarce bitono mpulira amaddu g'okununula emyoyo g'okuwangula emyoyo mpulira amaddu mangi abantu bali ebabonaabona beetaaga kulokoka naye ate obusobozi omanyi kuwulira nga oyayana kulya ekintu naye nga obusobozi wande njagala ofuneyo olunaku tulina topic gyenjagala tudiscussingeko naawe oba tunagitwala ku podcast abalokoka bangi naye abakola ebibi be bangi abagenda mu mabaala mangi n'amasabo bangi ensonga eyo njagala ogituteekeretekere ogituleetere buuza kuba kulaba ku expo mukama yeebazibwe abali ku expo tuyina crusade spiritual purpose naye banaye mutuwagire mumanyi kuteeka sente mu bintu ebitagasa banaye muteeke sente mu njiri bandogamba sente zibuze naye zenjiri za Katonda leka zirabike banaye ekintu kye tutudde next week crusade batulinze dda bonda n'ebizinga byetolodde ne bamuyeganga ebizinga byetolodaawo byonna ku mwalo bitulinze naye saawa zino banaye mutuwagire waliwo ebitenaba kutuula kikoze eki kibatuddemu ogenjogera inaku zino bwegamba kati olaba ne Yesu waliwo ekintu ekyamutuulamu nagamba taata kikompe kino kiba kisoboka kinzijibu sebo musajja ye yajemamoko nagamba banaye naye amaana akatereeza nagamba naye ng'okwagala kwo bwe kuli kwe kumusindikira malayika kati nno kamba buulire ng'ongambye mu kintuddemu ne Yesu kyali kimutuddemu kenyini kubanga lunaku lumu era kyamutuulamu ne batuma n'atuma Peetero agende ku mumwa gwa kyennyanja ajjemu sente nga b'omusolo baagala ssebo kumukwata nga sente tekuli okitegeera so kati tekitutuddemu ku lwa Kristo mutuwagire enamba yaffe mugimanyi bulungi era tugenda gibawa gye tusabirako gye okolerako program oba oyagala kuyambibwako ku office oba n'okuwaayo oba ng'owulira toyagala kukozesa eyo onsindigira message kweyo nenkuwa line endala ya office eya finance so simu eri 0746 18 22 41 mukama banjagalire Musumba wangi lwaki abasumba n'abalokola abamu mususizza olugezigezi babawadde n'erinnya erya Deputy Jesus abadde atuvuma oba atujerega no mwefudde bamyuka mukola emirimu Yesu gye yandikoze kati kambuuze abadde anenya oba abadde avuma kyekibuuzo kiba kiraga nti kyemukola oba oliawo si kyammwe anti kati wetuminkiriza oli wakunikineyiminga ekinnya kiba kitegeeza nti avuddemu mmwe kati alina gurupu ndala kati mwali mukubajeregerera lwaki Pastor Bugembe after his concert muli concerned nnyo okumwogerera n'okumwogerako kiki kyakola ekitateredde gwoba omulaba omwana yenna waabanga yakyama oba akyamye waka ng'omuzadde omwana avudde waka n'agenda buli lunaku akomawo 12 ku ssomero naye kati atandise komawo ssaawa 4 ne taata amusanga ng'atudde muki mu ntebe taata waaba agambye omwana oyo omwana n'amera
amalala kiba kitegeeza mwana akuze kati wasuka muzadde amuzaalo kusa bakola bagamate kuzaalukuka amuzaalukuka namuta era ogenda kuwulira nga oyo namuta agenda akole byakola ki kubanga yamusuukako bwe yaddamu kumugamba yamukwatira ebikonde ng'ayagala mukuba kati kyekimu oli bw'avaayo ng'ataakube mu kifo ky'okuba oluyimba oluliyowo emyoyo oli enyimba ze wayimba nga luli mu kifo kiri lwaki toddayo mu kifo kiri ensi ekyuse dayo mu kifo kiri akasati ka yelo ensi ekyuse dayo mu nyimba orevisinga enyimba zo katato tukuba Deputy Jesus ati mususe nedda kankubuuze mususe kino oyogera ku kikubasumba oba oyogera ku balokole kubanga bw'ogamba Deputy Jesus oba otwaliddemu abalokole bonna niye naddala mu abasumba naddala aba standing against enkola ze musumba Bugembe weefuula nti oli hambo naye wamira amalala waliwo ekintu ekyakwambala oliko amalala wajeema kati oli mujeemu kubanga abalokole tebasobola kuyombera ekintu ekitaliiyo ate tosobola kuŋŋamba ate nga be bakuleze okukujja wona wooli ku kasasiro bantu bewesigisa teriyo yali akujja ku kasasiro ngaani gwe yesigisa obudde musajja Pastor Kimuli Bishop mulokola akyayimiridde ku mazima ne mukyala we yakafa era afudde nga yakava ku konsati yo ntuuko gwe ku konsati yo tewamuwa yadde naka microphone kwogera naye nowa mama Fina kubanga yali akufuwa milioni alese n'emizimu gye ku konsati noleka omuntu akuleze n'akujja kasasiro kati oba muntu kikaki oba mujja nanugu bakozesa bino twogera amazima no. We are talking the truth. Omwana yenna waba abuze mu bulokole tuba tulina kyogerako abasumba abakulu abava ku mulamwa ffe Mukama yatusitudde tukube torch munsi y'omwoyo kubanga ekisooka temuyina budde busaba temuyina budde busiiba mwe babugemba sina mu counseling oli mukunoonya bivulu oli mu state house oli mukunoonya zisente kubanga oyagala billions eyongere obeere so rich more than kukomawo ku mulamwa Yesu gwe yakuyitira musala emisango tusala musango tujja gisalira ddala kubanga bwe tulema kukyogerako ojja genda mu ggulu ojja genda ku meeza y'omusango oba mugeyeena otandike gamba kale balokole tebaŋŋamba otandike tunenya tujja kugamba obuvunaanyizibwa bwa Katonda mu buwambye era ensonga kati Katonda akolera mu bantu gwe nkubuulire soda leero byombuuza mbikuba bukubi tojja kunsobola ngambye Katonda akolera mu bantu Katonda abanga takolera mu bantu Bugembe abantu sibe bakuyamba tubuulireyo mama Fina yaliwa kukujjayo mu kasasiro kukujja ku street yaliwa lwaki akulaba kati tolanta akuwambye oba otuula ku kyoto kye tubuulire nti nze ntuula ku kyoto sooka olinde naawe opapa nnyo omusajja omuti mutukuba emizimu gyammwe ffe tulaba tugamba gospel concert nze nfuluma bufulumi ne tiketi nenjireka kubanga sisobola kutuula n'emizimu katuuti oli ku stage olese nebansansi emisambu ogirese ku stage wefuula pastor Yesu yali n'ababi tebakyuka ye buli kaseera yabeeranga n'ababi bayigirizwa ba Yesu baali babi baali ku lusegere Pastor Wilson Bugembe si Bujingo Bugembe nirabe bamuka Bujingo nga concert yakagwa nagamba Bugembe olaba nakugamba babasumba abanene boyagala twegatte ba mitima mibi ku shoyo tebazera nze yazenze muno abasumba tebaliyo baliyo batudde amaaso yabawaako microphone kyekibuuzo mu concert bali beyawa microphone bali tebaze ku entertaining they invested in some investing okay kale
ffe tubuulira enjiri tuli mu kubuulira enjiri naye ekiseera bwe kituuka abantu nga bagamba Pastor Edward ovudde ku mulamwa nga somu si 2 si 3 si 5 si 6 si 10 si 10 si 20 awo nja kutegeera nti kirabika waliwo ekikyamu. Number 2, Pastor Wilson Bugembe, Edda you are very simple man. Nti no buli muntu yanaze ku worship house wali omulaba. Naye these days teri yo muntu nga talina appointment asobola kulaba. Number 3, Pastor Wilson Bugembe togenda mu concert bw'abaana ba gospel abato. Kubanga abo tebakusasula bamba meka nali mu kivulu kya eri bulamu emirunde meka bameka bawagidde ye bameka basitudde okusitula asitudde bameka bali ku kisaawe esaawa zino bali ku nobu leka gamba kusitula nakola kayimba kamu nabulirayo ebyo byobala bifu njagala obale omuntu ogambe nti huyo Bugembe yasitula ngoma namuteeka ku nobu njagala basitudde anti kati kisaawe kyona njaga tumudefending mutome mu kubanya ategenda nnyo deep in his personal career. Kati kankubulire oyagala kukola otya nto defending ennyo no tukale kati goyagala kwerunjia si kwerunjwa linda ko toli mulokole mbadde saga ne asokolinde bwobanga oli timu eri wemba ku set wa neutral nedda toli neutral yogera amazima temwe abalokole mwe kwata tusirike tumusabire gwe ojja kubona Katonda atuma omuntu n'agamba genda ogambe gundi ngojje kino kiri bwe kiti ensobi eri bweti musumba ngojjeko concert biche ebiraba byokola ngolaba yetaaga chusa byakola ngolaba nedda sokolinde tukyali ku concert Bugembe omukyala bagambye yafudde mukyala mama w'eggwanga yafudde nga avudde ku concert yo ate teyafudde obulwadde bwonna ntuuko sintuuko ejo gyabadde mizimi misambwa gye gyamulidde over musumba ekyo kinene anti kinene kyena kugambye concert 2 zaliko ku stage abantu b'ensi bokka ate Bugembe kisinga kuluma abantu n'okwata millions ne millions n'osasula abayimbi b'ensi abantu b'ensi ne babeera ku concert yo abayimbi ba gospel noba waka stage ka worship house eri akalaisi simanyi wawadde transport yeka bali no kwata ga billions noba no performinga nabo mbuza mu church yote muli mu bana balokole bosola akola nabo ezo obo drama bwo wali okola mbulira gwoyita naye nkuwulira empisa zo kati gwe soda wobanga natandika kutambula nawo ngolina biyisa bibi kati otandise kukyuka wakyuka nange kyengamba oli nti wobanga otambudde n'omuntu mbu ntambudde na mama Fina mbu mubulire enjiri mbu mama Fina banenya kubulira enjiri naye mukindeta ku emyaka 14 ng'obulira mama Fina enjiri nga temutuuka nga talokokanga onakola ogugwe Katonda yakyusa Bugembe abundako Katonda yakyusa sebo Bugembe ogwo gwakusiga sebo afukirira n'akuza mulala lindako nkubuuzeko emyaka emeka gyabadde abulira abo basajja enjiri baka million emeka nga ababwa katuuti mbuulirayo nti mubaselebu bona bawadde katuuti nti waliwo yalokoka gye bali nse mgamba ono yalokoka nono nalokoka anti musumba basobola okulokola nga yogwa gukoze nedda kati twava ku church twadda mu katemba eyo tuli mu drama uliya musumba atempulire ki kamala statement yange asobola okubuulira enjiri oli nalokoka naye ate ebikolwa ebifula omuntu omulokole nga tabirinaako buvunaanyizibwa Bugembe ng'omuntu ekigamba akitegedde nebino ebikolwa kuba okulokoka si bwe bulokozi kambuze chachi ya Bugembe yonna kusande mutulamu basamize n'abasezi n'abalogo buli omu eri kiyaniriza mbuzize ekibuuzo kati kyogamba bonna babeera mu myaka 2-3 nga tebalokoka talina amaanyi agwe Yesu tamuwanga ko amaanyi agakyusa
omuntu yakyusa Katonda nedda kati eri abakyuka lindako Yesu yabuuliranga enjiri abantu ne balokoka n'agoba emizimu n'abasamize ne bakola ki ne balokoka teyatambulanga n'abasamize teyatambulanga n'abamalaya ne malaya gwe yatambula naye yamubuulira wala enjiri najja n'alokoka mu ssaawa 2 n'anointing ebigere n'alokoka niyenenya teyatambulangako tawangako katuuti kona Yesu teyawa katuuti musamize ayogere mbabu abuuze abantu tekiribeerangayo era tekiribeerayo mu jingo tuli banyiivu mu mwoyo omutukuvu tujja kunyigira ddala ate tujja kukubira ddala paka sikusasanya obusungu kubanga ali waggulu bantu bana bamulabirako buli omu kyalaba kyekyo nedda awumba biki ate yenga yatukubye Deputy Jesus bye biki wabadde otuvuma oba otujerega mpulira obusungu mu mwoyo ate kati nkubuulire ne Katonda anyiga kati bujja gamba musumba onyigize nnyo ne Katonda mwenyina anyiga kati obusungu bwa Katonda buli kunze kati ye Katonda kamwogerere kubanga ye Katonda tulina omukiikirira mugembe banna mwananga awanise gospel fraternity mu bbanga araisinze flaga yammwe enyimba ze ezimuzimba mu makanisa but you instead of appreciating nedda yagambye mbu oba Yesu tumutwale mu bbaala oba bangana kumutwala muki mu bbaala ekibuzo kiri abagenda mu bbaala tibamanyi Yesu eri abatamanyinga nedda naye gwe soda gwe nakugambe leero teriyo muntu agenda mu bbaala nga tamanyi Yesu kale we banywako nawe onywako tanywa ati kati tanywa lwaki agendayo agenda kuvuba kukola ki bameka bavubi njaga ekibuuzo kiri awo bameka bugembe bovuye mu bbaala omanyi kinga worship house ejjudde bantu bavudde mu mabaala bavudde mu lodge abavudde emirimu egy'enjawulo so that is would have appreciated this young man omuvubuka ono akoze ebintu ebyalema abakadde gamba musajja muvubuka tulaba n'ennyambala ye ayina emyaka emeka Bugembe akyali mu early 30s. Saati ate nze nkuze mpulira nyimba za Bugembe. Ndi saate katato ngamba Bugembe ali saate. Nali katobwe kati lindako atandika kuyimba nga meka 15. Gwe wayimba kale tuleke tubalemu. Yatandika kuyimba kale ngali 20. 20 mingi. 20. Ngandi kato wete ngampulira obuyimba bwa Bugembe. Then he celebrated 20 years of Bugembe. Kale tubale 40. Neda sebo not 20. Bugembe si 20 sebo. Wayimba 2020 maybe 20. Biriemu. Abe. Gundi ya rising adi we yabere wa amanyi okudi we yale wa amanyi nga Bugembe tanatandika serious. Abo bona yali ayimba nabo. No. Yali atandikiriza. 1980. No. Okudi yali 1990 96 97 okudi. Anti ngandika baby weka Bugembe tanajja. Nga batula naye mu bisawo bayimba. Nga bayimba owakanira werere. Buza Apostle Serwada. Yategekanga nambole ziri. Bugembe yali tayimba. Ekizibu gwoli mukuwakana oba tomanyi story yabalokole. Njimanyi we yawangulira award. That is was 20 nga Bugembe atandise surprisinga. Nga atandise no muwamu. Bugembe bili ameka. Sisubira nti biliena. Sisubira kati tubale biliena nero tuli bili abiri muta mukaga muta linda ko. Musumba tukole boti. He is celebrating the 20 years of what? Of his music career. Then if it is 20 years plus tugeze batandikiranga bya bulimba tumbalire mu 40s akyali muvubuka bakoma kumyaka ngana mweta naye nawe twaliri omuvubuko ate baneze aina ekintu kye yaleta n'enkyegomba ngayagala gatta abasumba abanene bonna abesika ng'abasika kandi takolagana na Senyonga Bujingo bakubagana ne wakakande yatukayo Bugembe talina watatuuka agatta is a unifying factor. Agatta buli omu kuva kitandika yagagatta bameka
ate abakulu baganye mulina empaka mu abakulu be mulina empaka likanawe waliwo ebintu yoyogera nga tebigenda bakulu be gwe mukulu wa Bugembe tebisoboka ebyo byayogera abyogeza bwogezi mu bantu omanyi Bugembe kyemumanyiko mugezi kati ne bwalaba video najagamba nawulira ka blogger kayitaka pastor nga kandiko tasobola kola statement ate ekirala yefuula nti yagenda kyafulumiza ffe kyetutwala naye kati byofulumya bye bifu Bugembe yomu ku basumba bemanya atalina ntalo na musumba yenna nedda for those who attack him let me tell you Bugembe he has been someone whom we love yes okitegeera nga tumwagala nnyo ffe mu balokole naffa abamu abayimbi twali tulabira ku Bugembe nga tulaba really he can sing and he's singing a good message okitegeera naye nga kiseera kyatuuka oba ani yateeka munnyo oba ndowooza yali ayagala nnyo sente ng'abasumba bwe twagala sente nga tulina ebizibu abasumba ne bagana kumuyamba. I think it was like that. Okitegeera kiyinza okubawo ekityo kubanga naffe mu basumba waliwo ensobi abasumba bamu they refuse to help other young pastors kati nga osobola kusaba ne bigaana ne yeeyiya. Of course ng'omuntu alina okola ki kweyiya asobole kubeezaawo obuweereza bwe n'ebintu ebirala naye gye wagenda okweyiya eyo sebo wawambibwa. Bugembe yagamba ajja kuba omuntu oluya agamba nti yagenda mu nnyanja ati mwe temukkiriza nti Katonda akola katuluya nalo kennyini gwakyusiza nga nammwe mulaba kifo kye mugulumiza Katonda nti asobola okujja omuntu from dust lindako nze sinagamba nti Bugembe wagenda mu nnyanja kubanga nze byanya kati ng'ayambadde ate sikaati kitegeeza abasiyazi kitegeeza something else. No, when it comes to art that is what is art? Bali bakugambyeko mu Africa twambala sikate basajja no mu art yebera creativity byebichi nayambala goma kati Camille Dikule no he was performing what so muskat abayi no mu gospel concert wali supposed Camille kwe kukuba tai you be smart which Katonde kitiibwa naye you see ojiddemu obola obozi ojiddemu kisikati kyo mwe mumanyi oba mwali mu kapajja oba mwali mu kisimanyi wayambala kisikati kyo no kitukuba abalokole kati abalokole baali omusimanyi bavamu nga bakyali balokole mujja kugwa bugwi musabe musiibe kubanga eyo concert yabakuba obutwa ffe twasasula twagula tickets naye tetwagenda we supported you mutugamba nti jangu nga bwoli najigula mitwalo 14 naye saagendayo tukaye tutuuka tuzze lindako jangu ngaki nga bwoli naye wootuuka oganye kukyuka okyasamirira mu kanisa kati tukukolera eki mama fina akola zeribe n'agamba mulumu bamuyitako ewa Bugembe n'alwamuuko ng'alina abazzukulu baakolako agenda otuuka mu kanisa nga abamu ku bazzukulu babadde akolako abalaba mu kanisa. Oh Jesus. So you guys you share the same customers. We are not deputy Jesus. Ekyo kiyimba tukigobye. Temwagala message namwe. Ekyo kiyimba kifusi tekiri mu mwoyo. So temwagala message tetuli ba deputy. And we will never temwina lugezigezi. Olugezigezi lutya. Bamugambye abaana abantu balokole bamugambye ekintu ekituufu and people you are just quiet musajja agenderera for you are just quiet tuwumba abasajja bakulu abapastor bakulu ba bishop begwanga wake up tumusikadde mpola ng'omuvubuku mumusikaddi do you have time to okusika Bugembe mumuyite mutuuze mu kakiiko k'abalokole nebane banamu bakubye gospel twadusigaza Bugembe Judisi mwamuyiwe vivi mutandise ku Bugembe naye mwanayiwa anyaye Judisi tetunaba kwata ku Judisi naye ayina ebibye ebyamugobya mu ggwanga ye yamanyi yabba musajja wa bene ate tebyaliwo teyetonda ate ne Bugembe ajja yetonde kibwe wetondera abalokole alina kwetondera Katonda mwe wa Katonda kugamba twala bwa Katonda
two cannot move together unless they agree. Kati fe tuli bana abamu banabo abamu baganda bo abamu bawereza banno muri bakulube anze siri mukuru we mugembe mukuru kugwe n'emyaka 5 gawezi musumba tetukisusa wowulira story mu nyimba waliwo mutowe oyo ali mu myaka 4 oyo mutewe gwe mulaba ku worship house ali wadumba aina abana basatu kati mugembe just yalwawo kuzaala buzaninga mwana muto choka mumulangira n'omukazi mumulangi uli ebintu bimulanga omukazi naye bugembe nawe tulekemu lwaki towasa omaze no kikonako nako guvose musango omusajja mukuru emyaka egyo gyonna kweri mubiri tegwaka kiri kiri automatic agukontrolinga atya alina ekisa katonda bwakuwa ekisa nkikontrol lindako lumuna alaba wano kantu ku YouTube nga bamukubye wano nga wazimbe we bati kyokka nga ali ku stage nga batuswaza lindako AI ekintu nga tekiriwo tebasobola kikoza basobola nedda ssebo musumaida bali kukola anti kati nze bankole kubanga nzikiriza wembanga ndi mu nsobi bakole ki kubanga muntu waba mu nsobi ebaki nsobi aizo kwa katonda mulaga mukazi wa kuwasa nga kyetegereza Bible tegambe kulaga Bible egamba oyo alaba tanalaba omukyala w'okuwasa abakazi abo bonna mu worship house temuli ezo ndiga atayina obuwala buli awo walyandiga endiga nedda alina okuwasa mukazi omu sendiga nammwe anti ziri ndiga abasumba tabawa kati kyogamba kati zalyako gobyonona goli mukubyonona. What can you advise omwana omuto Bugembe? Yeah, me am advising mukulu wange si mwana muto. Kati ato advising oboli muto we. Ndi muto advise someone who is older than you. Amazima gali nti ibintu biwakoze abamu babiretedde mu form y'okulabira magombe na yenze mbirese ngo omuntu straightforward because it was there. Number 2 nze nali muntu kwomu abagula ticket ezo but I was too busy nali sobola akola ki nali mpanze ne mukyala wange akole ki agende naye nali ntambudde naye nga tetusobola kikwasagala but I bought it online so n'okubalaga wali ku simu yange nensasula sente naye results ze twadde twagala ku concert in fact singa naliyo nandifulumye bufulumi nenvaamu ngachecho kufulumya I wouldn't accept ngachecho kufuluma fina nali sobola kubeera mu that presence okitengeera ekyokubiri Bugembe banaye baana basasu baweeko sente bali obawadde millions ne millions nebo bayombi oba mwabayombi nedda nti kati abaana ba gospel nabo balaba basirika kubanga oli mukulu tebajja byogera okitegeera give them money nga bali woba wadde mirundi ebiri gyonna concert no bakwatira billions no zibasasula n'abaana bano ba gospel nabo give them mubadde balabi balungi okuva wetwata nedda nkyayita kugenda mu crusade which ejja wunzikirawo ankubira ng'ayomba ku nsonga eno olina okusooka kusasula sente za crusade then oyombe n'oba oyombera mu simu yange nga tosasudde za crusade njaku blockinga nze ndi serious kubanga bwakabaka bwa Katonda mubuzanyiddemu enjiri ya Kristo muli mugizanyiramu muvunza ekintu bulokole bwonna buli mu kuvunda mu Uganda tubagamba wano biri mu nsi y'omwoyo muli mu kuyomba buyombi kakati tugenda ku crusade enamba yange eri 0746 1822 je tusabirako era ku office yaffe ku spiritual purpose nze njagala ntule ne pastor Bugembe nze nawali mu maaso ku maaso nina ebibuuzo byenjagala mubuuza abiddemu ate kirala tusabye abasumba mu ggwanga ba bishops mu ggwanga please mutuuze Bugembe mutuuze kubanga n'abaana ba gospel abasituka balabira kuye nabo bajja kuddukira wa mama fiina
mu kifo ky'okuddukira wa Pastor Kayanja oba Pastor oba Bishop Serwadda oba abantu abanenenene abantu balimu kubanga lwaki eba example kubanga Mama Fina wa muwayi million 4 omuyimbo wa gospel nasanyuka okitegeera abamaze kumuwamba so please kyenjogedde kiyambe gwanga obusungu bwa Katonda webuli ate buyitira no mu bantu tetwagala Pastor Wilson Bugembe kabi kukutuukako kubanga mu concert ezo zonna mwabaddemu ekipange ate nga devil agents you may lose life naye lwakuba gobeera mugezi obeera mu kusiiba nkumanyi osiiba nyugwe musajja gwe naye byolimu biveemu ogoberere kubo tuufu mukama abampeera omukisa webale mukwana akalabi era mukama akutuwera omukisa nga musumba bwagambye ngenda kusaba tonna subscribinga bwoba olina view yo ku nsonga za Bugembe kwata enamba y'essimu eno 0770 944 266 ojja wano ku explore program bagiyita podcast bakuwe akatebe nawe discussing owe view yo eggwanga ligimanyi ku mulundi gwo tetugenda kukoma mu comment section gwobanga osobola ngola comments umeri aba comment kam comment section agamba mpulira njaga ku recording nesi sobola so opportunity weri enamba y'essimu njidda mu 0770 944 jikubeko bakubuli ekyetaagisa bakulagirire ojje ku program podcast atule wali nange ntule wano yena gwayagala bayagala gwa ku challenging obaroni obani Sumbalo ntatera nnyo kwaga challenges so bakama bange wetu tukozo nakulwaliro mukama batukumira bose kajibaba Export TV to the world.